Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe zinunula omunaku. Katono nnyo okujjukiza we twakoma mu kitundu kyaffe ekyayita. Munnange nga ndi omu ku abo abaali balondeddwa okwetaba mu mizannyo gy'amafumu egyali gijja okubaawo era egyali gitegekeddwa omwami Pyati Sololo. Muno mwe yalagiriza agasajja ge gannakinku era gakirimmega mu kulwanyisa amafumu galeetebwe era gabeere agamu ku ago ge tunaabeera nga tutabagana nago. Nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokusatu eky'essuula ekijjoomanyi. Awo okuva mu kaseera ako ne mmalirira nga nja kulwana oba nfe masajja, anti ng'okufa lumu n'okuzaalibwa lumu. Awo nno otulo we twanzibira, naye akabanga kano ke nalekerwa kannyamba nnyo, anti ke kansobozesa okugumira byonna ebyaddirira. Otulo nawungula tuwungule ne nzuukuka okugenda okwessa mu nnyumba ya nnyinimu ng'abantu bangi bakuŋŋaanye bali awo basala entotto engeri gye nnaawoneramu. Abamu ne bagamba nti yeekweke, abalala nti yeerwaze. Bwe nayingira bonna ne bankyukira omulundi gumu, ate ne bassa amaaso gaabwe. Naye gonna nga galabika gajjudde okweraliikirira n'okutya. Nze nayimirira wakati mu ddiiro ne mbagamba nti byonna bye mubaddeko nga muteesa wano nga nzija mbiwulidde, naye kye mbagamba ekituufu kye kino nti obutafa n'obutanyagwa nze nja kulwana. Sijja kudduka kubanga tezimala musango, so sijja kwerwaza kubanga era bajja kubanga abanneeterekedde nti lwaliwona era alirwana. Bonna ne bansimba amaaso, abalala nga bagasseeko n'okutensaya. Abamu ne bagezaako okuntiisa nti agasajja gali tojja kugasobola era weetwalira lumbe. Naye nze nali mmezeeko essonko ng'ekkovu nga buli bye boogera byekoona okwo. Baakanda kulasana nga nze sibanyega. Nalaba sijja kufuna muganyulo gwonna mu kutuula awo nga neesitukirawo. Kiri mutu yalaba sisiika binyomo n'asindika mmeeya ajja neegayirire ankyuse ekirowoozo kyange, ng'alowooza nti olulimi lwe n'omukwano wakati waffe tebiireme kumusobozesa kunnonza. Naye mu kino yawonjera jjembe mu kira gw'akasolo katannafa era yakomba mu kyakkobe. Bwe nalaba ng'ajja ne nteebereza ekimuleeta. Yali tannaba na kwasama kwogera kagambo na kamu ne mwetanga nga mmanyi bw'anaatandika okukemetterera n'okukaaba, ate naddala nga tusigadde babiri nga siimusobole. Kwe kumugamba nti, "Meeya, oba ozze kwogera ku kigambo kya kuŋŋaana kulwana weeweerere era otengejjera busa olabye." Ne nnyambulamu olubugo ne nsigala mu kakete ne nkuba enkanda wansi ne nnyongerako na bino nti, "Ndigenda nga bwe najja, tewali kijja kunziyiza kulwana." Naye teyali mubi, yalaba ebigambo bikaayidde bityo n'akyuka kuddayo. Nange kyazira kunkuba nkoona nga mbebbako nga mbanga ayingira mu kayumba kaffe nga neeseebululira ku lusebenju nga mbebbako nga nceca okussa ekikkoowe nga ndi wa muyodi. Nasanga yategedde dda byonna kubanga nali ŋŋenda munnyonnyola nga bwe nnondedde okulwana. N'aŋŋamba nti, "Weera, namanya dda ng'amaaso ago tegalirema kuvaamu bino leero, naye obanga ndi mulaguzi mutuufu, omutugunda gunaabala emmwanyi n'ekikere kinadduka ng'empewo." Amangu ago muka Muyodi n'aleeta akalo okwali ekyennyanja. Bwe twamala okulya ne bandagira ŋŋende neebake, Muyodi ye n'asigala nga nnongooseza amafumu gange n'engabo. Mba nkyebase ne banzuukusa ne bampa ekiwumi ky'ettooke n'ekyanzi ky'amata aga musununu nga gatabuddwamu n'aga bbongo matono. Byonna nga mmaze okubiisa mu ndago ne nzirawo ne neebaka. Bwe nazuukuka nga ndaba engabo n'amafumu biri awo emitwetwe, naye Muyodi nga taliiwo. Mukazi we bwe yayingira n'antegeeza nti, "Nnyinimu akugambye nti bw'ogera ng'obudde butuuse nga n'emikola ze
ne mugenda omuzannyo gye gunaabeera. Konze ye gutandika ddi? Ko ye n'akubuulira ng'obudde butuuse. Gye nakuba amaaso awo ebbali nga ndaba akakumu ne nkalonda. Bwe nakeetegereza nga ke kamu ku bwamirembe bwe ndaba ayambadde bulijjo, ne ntegeera nga ye oba Najja abaddeko awo. Kino kyampa obuvumu bungi kubanga kyansuubizanga mirembe neesiga nga nja kuwangula. Ne ndowooza nti kale singa talowoozezza nga naawangula, akakomo yandimpadde kaaki? Omuntu agenda okufa akakomo kamugasa ki? Mba nseeyeeya mu buziba bw'ennyanja y'ebirowoozo ebyo, Mikolo n'atuuka. Mukamuyodi n'amuyita n'amukuba akaama. Nagenda okulaba nga yeekuba mu bisegguusi ng'aggyayo effumu, n'awanula n'engabo waggulu awo, n'aŋŋamba nti, obudde butuuse tugende. Mba nkunukkiriza amafumu gange ku lwawo Mukamuyodi n'aŋŋamba nti, fuluma amafumu galeke nze nja kugakufulumiza. Ne nfuluma. Bwe natuuka mu luggya wakati ne nnyimirira. Ku lwawo bwe yafuluma n'ampitako n'anneesooka mu maaso, n'ampita ne ŋŋenda musisinkana. Bwe namutuukako n'ankwasa amafumu era nga bw'ayogera n'ebigambo bino nti, genda owangule abalabe bo, banafuwe ŋŋanza akukwasizza amafumu gano, era obe wantoma atasubwa, ate balubaale n'emizimu gy'abajjajjaabo bigende naawe. Ebyo nga biwedde ne tugenda, naye mu lugendo lwaffe lwonna tewaali awuuna munne. Nze kama koogera nga amameeme gantemagana butemaganyi era natambula nga nsinzittuka emirundi egimu, anti ng'ebirowoozo byesomba bulala. Tolabanga kugenda ng'omanyidde ddala nti gy'ogenda oba oli awo gy'onaakasuka oluwanga, era nga buli ky'otunuulira gwe gwandiba omulundi gw'omuvannyuma okukirabako. Ampuliriza omulungi, nzikiriza tukomaawo olwaleero. Bwe tujja okutandikira tumanye biki ebyaddirira, bw'anaabakkiriza Mukama akuume atakumira mpeera.